Kale amawulire mangi naye ka tutandike n'amawulire g'omukyalo ono amanyiddwa nga Tereza eyakwatiddwa. Omukyalo oyo gw'olaba yakwatiddwa olw'okwokya omwana oyo gw'olaba. Omwana oyo amanyiddwa nga Nakato Italimana Martha. Yakwasizza maama we oluvannyuma lw'okumwokya obuveera ng'amuvunaana okubba sukali. Oba okitegeera, omuzadde n'okwata obuveera, yakutte obuveera n'abukuma, n'akwata n'agenda ng'atonyeeza ku ngalo z'omwana ono ng'agamba nti yabbye sukali, yamukutte ng'abba sukali. Oba okitegeera, so taata yagula sukali amugulira abaana bano, naye ggwe maama n'ofuna omutima ogwokya omwana wa munno olw'okuba nti abbye sukali. So abazadde abali eyo mwenna mwegendereze bani be mulekera abaana. Abantu emitima janjaba, abantu emitima mibi, tebakyalina kisa. Omukyalo oyo asangibwa Mukono era nga yazizza omusango guno. Poliisi yatemezeddwako banneiba abalabye omwana ono nga yenna ajjudde enkovu, ajjudde ajjudde omuliro, ne batemyako ku poliisi. Maama ono bwe yategedde nti abantu bamutegedde n'asalawo n'akwata omwana oyo n'amuddusa n'afuna gy'amukweka Nakasongola gye yamukwese. Kakati poliisi bwe yamufunye neegezaako kuba nti emukunya, asobola okuba nti abatwala wa gye yakwese omwana oyo. Kigambibwa nti taata w'abaana bano yabaleeta abaana 3 mu maka gano, baganda be ne bafuna gye baabatwala. Kakati ye n'asigala ne maama ono. Bwe yasigala ne maama ono nga maama w'abaana bano abazaala amaze okufa. So maama ono olw'ettima ly'ebbi yasanze omwana agezeho okuba nti nga bumanyi abaana nga banuuna ku sukali, n'amukwata ng'anuuna sukali, n'asabawo okuba nti ayolesa ettima ebbi n'amwokya. So tuvumirira ekikola kino eky'obutujju, era poliisi yamugombyemu obwala omukazi oyo gw'olaba. Kikola kibi nnyo nnyo. Abakazi mwenna ng'oli muzadde osanya okuba nti weekuba mu mutima. Watya baba bakikola omwana wo, gw'olaba okikola omwana wo omulala, tolina mutima gulumirwa singa baba bakikola owuwo. So mwegendereze bandi be mulekera abaana bammwe, oba okitegeera. So amawulire go gakyali mangi. So amawulire amalala, bitundu by'embale eyo ate ennaku zino okuvugisa ekimama okukutte akati ne waggulu. Essaawa zino obubenje bweyongeredde ddala mu Uganda, oba okitegeera. Buli lukya oba buli lunaku abantu bagenda maaso n'okuba nti bafa okuvugisa ekimama. Abantu takisi zikola obubenje, boda zikola obubenje, baasi zikola obubenje. Kale kwegamba obubenje bwefumbekedde nnyo wano mu ggwanga Uganda. Takisi gy'olaba eyo ya nnamba UBH 659V yagenze n'elemerera omugoba waayo n'eva ku kkubo n'egwa mu luwonko. Oba okitegeera, yavudde ku kkubo ng'eremeredde omugoba waayo n'egenda n'egwa eyo mu luwonko yeevulungudde nga n'abantu bali munda. Takisi eyo yabadde erimu abantu 14 nga bonna bali eyo mu Mbale batambula bajja eno, oba okitegeera. So abantu 4 bakakasiddwa okuba nti ate bo bafudde, oba okitegeera. Abantu 4 bo bafu, then abalala bali ku bisago. Mulimu n'abaawonye nga bafunye obusago obutonotono, wabula abapookya n'ebiwundu eby'amaanyi bali 8. Abapookya n'ebiwundu eby'amaanyi bano bamenyese mukono, menyese magulu, menyese mbiriizi, menyese mugongo, bo baweerera ddala 4. So twegendereze n'engeri gye tuvugamuko ku makubo. Tetumanyi gavumenti egenda kukola etya okuba nti ate etaasa abantu, naye abantu babuuliriddwa nnyo, badriver bano babuuliriddwa okuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti beekomako engeri gye bavuga. Naye simanyi, kirabika kigaanye, kubanga ripooti eraga nti obubenje bweyongeredde ddala ku bitundu 16 ku buli 100. Kitegeeza abantu bafiira ddala ebyaddala nga bafa bubenje. Tusaasira nnyo abafamire z'abagenzi ne tusaba Mukama Katonda abagumye. Kitalo nnyo kitalo ddala ku